tulaba kati system zino ze baleeta mu nsi ezitulinanye nga Kenya oba musinga Nigeria, the biggest economy of Africa, bangambe Tanzania ifris ekolera oba South Africa oba Tanzania, they are introduced gradually. The first sensitized traders ne bababuulira kiki bagendamu. Ne kati obuzibu bwetulira wano nti abafuga eggwanga lino balinga be baleeta obuleesa abali ku kyeyo. Timunansi mukoleko kyokola ojjemu ogende. Ate ne obuzibu bwetulina wano mu ggwanga tulina abantu abasinga abatawa musolo. Balina bannaffe abalwana mu nsiko z'eruweero tebawa musolo, bakazi baabwe tebawa misolo, bagirlfriend baabwe tebawa misolo, n'abalina obukwate ku bagirlfriend baabwe ne bakazi baabwe bonna tebawa misolo. Era containers zive e Mombasa ne zituuka wano nga zeezaabwe teziri monitored, zireetanga bwe zaagala kyere. Kakati ne tubeerawo na problem endala ey'aba investors betwita fake investors. Ba investors bano bajja wano aba China basanga the same items ezitundibwa banansi nabo ne batandika ozitunda ne bateeka wano betwita biwakashop byabwe oba byangoye ne bagenda ne bazireeta eri. Kati ate jjukira ba investors ba Museveni bano abasinga dizikwaka investors, they don't pay taxes. Babawa tax holidays. These tax holidays are political. Inanze nja kunyonyola kubanku gaitula ku finance committee waliwo ze tukweringa. These tax holidays given to these so-called kwaka investors of Museveni are so political. Kakati we bamala okubaleeta bano bennyini ba fake investors abata paying taxes baweebwa tax holidays, they compete with these local people on the same items babagula from the same market. Kakati bano bagenda okwekanga olw'okuba bo be bawa omusolo bati bawa musolo nga baviiramu awo. Naye kino toshinenyeza URA. Kakati anti nkyakikulaga URA is involved. Who exempts taxes? Si government. Anti kakati URA is part of government. Kati ye aliyereseeko disigundi yayo complaint yayo mu parliament negamba nti bano lwaki mubajjako omusolo? Kwanza njagala ngambe esawa za leero nti akati ono tawa musolo because of ABCD reasons. Nawe alina okugukunganya nojja noteekayo reasons zo lwaki alina okugwa. Kakati zino problem zolaba zonna eziro zize zicropping up. Banansi balaba baviiriddemu awo mu maduuka n'olina akeera okukola ng'akolera survival tebakyafuna ku magoba kati bakola just to pay rent n'okufuna obuntuntu obuliwo. Olemesezza gwenga gavumenti olemesezza abantu mu kulima. Bw'omuntu bw'alima ebintu by'akatale ne kabula gwenga gavumenti olemesezza abantu mu kulunda. Kuba ennaku ezo nali ndeeta suggestion yange nti olw'okuba kati musaze buli kimu okikissaako omusolo nendeeta suggestion nti n'ente nazo tuziteekeko omusolo. Omuntu alunda ente ezisukka mu 5, why don't you pay taxes? Kirete mu parliament. Anti kati twakireeta naye bakikkiriza. Omuntu alunda ente era nakyo njagala kinsistingako. We missed this in our proposals. Someone rearing cattle more than 5 heads of cattle. If you are rearing more than 5 heads of cattle, why can't you pay taxes? Is it too late to kireta? Anti kakati be bali mu kintu kyabwe era bokireta bakugamba order. Because you are now looking for taxes. So order. Is it in order for Honorable Luttamaguzi to introduce a tax on cows? Era bakugamba no because they know why they say no. Kati olwaleero banatera kuleeta oxygen tax nti buli muntu assa w'omusolo oxygen tax wamuwulirako. Njamuwuliranga agenda kujja ku Museveni baleete beard tax nga buli alina ebirevu obuweerwa omusolo. Tulina abasajja abatasalako birevu byabwe abasiraamu. Gavumenti ereeta omusolo ku birevu. Oleete eti polyginous tax
nga buli mukazi ali olubuto oluweera omusolo kati ate kati olwolwegaano tyanga olubuto weero lulabika luli visible kakati because this government is full of people abatuulawo ne baddali mu bisenge byabwe nga sisimu zonna baazita ensonga lwaki tuli we tuli today kwefreeze kuba kati yegaza amaduuka bino byonna byatandika gradually baintroducinga 2019 ne bawa abasuubuzi obudde beteeketeeke naye ate awo covid n'ayingiramu kakati waayingirawo what happened abantu bonna bizinesi zaggalawo nze nalinako bizinesi zange 5 naye saasigazawo netya ezange bizinesi omuntu zakolezenjako nalirako baasi zaali 9 nensigazaawo baasi emu zagenda era nze wano mu gavumenti eno you cannot sustain any business okugjako ng'oli munaabwe oba bakukozesa oba ng'oli mubbi munaabwe ekyo nkikugamba kyange nga Luttamaguzi wano tosobola kusustainingawo ene business okujja ng'oli mubbi munaabwe oba nga bakukozesa n'okkiriza bakukozese bakuyisengamu ebintu oba nga obakolera diiru zaabwe endala you cannot sustain them either you surrender to them n'obagamba bakukozese oba nga mukola nabo kati nze mbadde nkugamba nti eno ifris oba e-receipting ikozesa nkola ya intaneti nga bwe mugirene yennaaka tewaliwo njawulo lwakuba nti ekizibu kyerina yo bw'omisinga okupeyinga no an item it more than doubles the fine kati bw'obanga item obadde olina gisasulira siringi nekukubisaamu kati bw'obanga item obadde olina gisasulira siringi ng'omusolo gwa siringi 1,000 kati bw'ogiralyo nekuzuula ekusasuza siringi 3,000 it more than doubles kakati ekyo ekizibu ekyo naye bano abali ku musolo z'omusolo tebafaayo yandibadde nnungi si nnungi it is normal naye baali badde bagisomesa abantu gradually nga boolaba Tanzania it is working in Dar es Salaam it is working in Dodoma how does it work nti bagisomesa abantu ne ba ironinga out ebyo bye balaba threats nti how do we eliminate the double taxation the traders are complaining about kubanga abo bennyini ababeera mu system bamanyi how to do it nti wano kisobola okureportinga naye kati wano buli kimu balowoleza mu maanyi mundu bagalewo leeta simanyi balakisi z'amagye zino zendaba zeetola naawe musirikale gwakutte ekimundu kyo ekiriko ebijegere oli awa gwe emmere gy'oli evaawe balwanirira mu welfare mu welfare naye babakutumye jjukira nti teri musirikale waliwo musirikale alina edduuka lye eryengato wano oba ekyuma kye oba ekyesaati oba ekyuma ky'omuceere nga golinawo ekyuma kye eky'omuceere ffenna tugula ku basuubuzi bano tusooke tubawulirize Museveni cannot tell us that is too busy to meet these traders kati njagala kubuulirako bino manyimu bannamawulire abamu batemumanyi tubadde tugamba abantu nti ekonome yaffe eriko kikuba mukono taasulewo ekonome yaffe taasiibewo tetuliko olaba minisita wa finance akeera kumakya every morning nakubira esima ba URA how much did you collect yesterday and time is coming nti omusala gw'aba civil servants nago tugenda kwewola mwewole look into your budget and see olidne sente zetulinamu meka ezigenda okukola ku infrastructures zaffe oba okuyamba abantu at the same time Museveni creating new cities the other day nasifudde enseko mukaaba cost of administration ziri too high naye kati new cities ezayisibwa they could hold kati ezo new cities nkwe ekyokulabirako olaba site nga Nakasongola ebadde n'ababaka bameka 3 kakati bwe bagisiza new city egenda kuba n'ababaka 6 who's going to pay that ngoma yogayoga nayisayo nga n'ekitebe kya district bakizimbye anti nkugambye Museveni agenda kuyisa ngoma nayo district naye badde n'ababaka 3 kati naye egenda kuba n'ababaka 6 naye badde n'omubaka omu kati bagenda kwongerako ababaka abalala 3 those are 4 people one MP yabadde mu ngoma kati bagifuula district kubanga balina mission zaabwe empanvu kati gwe munansaali eyo naddala mu ababongootereza abamu be bacompromisinze ne handouts abamu nga basajja bakulu ensi mwagita naye muli awo mutyo nga bwe mulaba mufaanana awo mutudde awo mufaanana anti usi nti tuli mu kati abaga esente za cities zino
eza new constituencies nakugamba baleta constituencies endala more than 34 empya. Who's going to pay that? Omusuubuzi oli awo omusolo yagenda okumiitinga ebyo. Kati bwagamba nti n'omumpulirize at least once in a while, waki tosobola kutuula n'osinkana abasuubuzi bennyini, si bakulembeze b'abasuubuzi naye n'osinkana abasuubuzi bennyini, kubanga omusolo gw'ofuna togujja mu bakulembeze b'abasuubuzi abo be mukompromisinga nti kibirango okulira abasuubuzi n'olwekyo jangu gwe onywe ku kacyayi k'amata bali baleke banywe ekyayi omukalu, gwe n'onywa akacyayi k'amata n'oddayo ng'oyogera ludikyadikya. Kakati abasuubuzi bo baagala kusisinkana mu abafuga eggwanga, si kusisinkana bakulembeze b'abasuubuzi. These traders know the difference between their leaders and themselves. Oba mugenze Kololo, oba mugenze mu kisaawe kyaffe Nakaseke, oba mugenze mu kisaawe ky'Ejjinja Bugembe, ng'ogenze nga head of state anti weewaayo buli kimu gw'okimanyi. Museveni amanye eby'obusuubuzi, Museveni amanye eby'obulimi, Museveni amanye eby'emmundu, Museveni amanye eby'okunnyanja, Museveni amanye eby'enguudo era azwa kakati weeweeza omumba genda obasisinkane. Lakizali zizo naze mubeeramu kababe babaka ba parliament, kababe ba minister, kababe baani bonna. It is out of the taxpayers. Muba mulina okubawuliriza abo abasuubuzi, and the largest taxpayers are the traders. Yeah. The largest taxpayers are the traders. N'ennaku ezo tubadde tukola analysis. Omanye ekitundu ekisinga okuvaamu omusolo gwa Uganda? Wano mu Uganda? Tungamba nti kikuuba wano. Ekitundu ekisinga okuvaamu omusolo gwa Uganda wano Buganda region. Buganda region yevaamu omusolo gwa Uganda 75%. Naye what have you done for Buganda, Mr. Museveni? I'm asking you. Look at the infrastructures. Walo gye bayita eno city gezeyo nga bazita metropolitan areas. Genda olabe. N'okwatibwa ensonyi ennaku zino mbadde mpita wano Bukoto, waliwo simanyi Kamwokya Bukoto. Ebikubo byonna byaffe Kololo. Abasajja tugende ne twebuuza oba bano abasajja balina ensi gye batwala ssente zino nga bakeera ku makya ne bazikuŋŋanya ne bazivuga mu bimotoka endala ne zigendera mu nnyonyi, kubanga neebuuza abasajja nga bakuŋŋanyiza ssente. Mwe mutuula ku accountability committees eziraba ssente gye zaayita. Kati nze waliwo w'otuula n'ogoba omukululo n'okoma nga guno ziraba gye gukoma nga guliko emikwesese. Ffe waffe mu kyalo eyo waliwo gye bayita emikwesese gy'emmese. Olumu oyinza okugoba omukwesese gw'emmese ng'olaba kukwetamu ne gudda eno ne gudda eri ne gukubuzabuza. Abasajja nga basombye ssente za Uganda n'owulira zonna ze twewola zaabwe ne mumala a full country, a sovereign country, an independent country, ne mumala almost 3 years without governor of a central bank, without governor of Bank of Uganda. Yekyebekole eyo kati mwekubireko mu ngalo ababaka ba parliament kubanga mubiraba bwe muti finance committee namba temubanja governor. Olaba fabo mukama waffe yagamba olaba abamu e Yerusalemu babiraba bwe bati emu abali eyo emimbali abali eyo etabusiisi abali etabusiise amasanyalaze gye galabikako omulundi gumu mu mwezi mu wiiki. Mbeera mu kyalo ewaffe Nakaseke amasanyalaze omuyinza omuwiiki ogalabako emirundi ebiri. Olunaku ne balina mu road shading wano nakigoberera kubanga ndi shadow minister w'ebyettaka ngenda nentula ku committee ya natural resources. Nabuuza wali nti lwaki amasanyalaze tugafunako baliro ne baŋŋamba mbu waliwo bigenerator mbuno tebimala ebitransferring amasanyalaze ago mu bitundu ebyenjawulo. Mukati bagamba nti kati weerezaako wano amasanyalaze gabeeko ekitundu kino akaseera kano bwe ne bakuggyako noono ne bamuwa. Kyokka nga mulina ensi ekola n'amakubo ekkongo n'esasula 100% payment ku bacontractors naye ng'aba wano tebayambye. Kakati bwe mubeera mu nsi nga n'abantu abaguza gavumenti ebintu tebasasula, n'abantu abawola gavumenti tebasasula, muba muliikiriza state of kwagamaya. The other day yesterday nabadde mu parliament n'endaba minisita nga zze nga tumubuuza ntulirawo banka indigenous banks meka kubanga badde bagamba mubaagala kuyamba ku basuubuzi mbu babawole through indigenous banks. Netwagenza okwegamba bagamba musimanyi housing finance ne UDB, Uganda Development Bank, mbu gye basobola okutubuuza nti bank
newakubadde tugamba nti ekisajja kyamini kyali kifu nobode yali mubi naye basajja mmwe mwali basajja mwayagalizanga bannansi naye nobeera ku mulembe gw'abasajja bano nga buli kamu bakololeza ku kabbana katwalira kwamereza mwazudde nga tetulina banka zaffe ensomba byuma bagiyita batya mu luzungu zine message nsomba byuma political nsomba byuma naye ensomba byuma ogiyita otya mu luzungu ogamba nti bano bafuuse ensomba byuma ng'otera okulunzivunulira oluzungu olulungi political nsomba byuma political nsomba byuma ebba ejjiiko political nsomba byuma nebba ewuma political nsomba byuma nebba kijia bokisi ky'emmotoka political nsomba byuma nebba side mirror y'emmotoka kakati bano abasajja we baliire abantu batuulawo ne bagamba are we really Ugandans? Shall we ever get better from where we are? Kubanga buli wetugwetawo kyakulanya tugamba tubimukwase twabimukwasa obudde namwe bubakeeredde mulina okujja bubakeeredde oba mwagala obadde mwagala mulina okujja ku people power lwolitawo nobagaba nange omanyi mu biro biri Kyagulanyi alinga Nuwa ng'atandika Nuwa yatandika nabaga baseba amataba gajja abantu nebatandika kola eryato ly'ogwomanyi ono Nuwa nga tetumutegeera nabaga baseba amataba gajja Kyagulanyi agira mu kifaananyi kya Nuwa abamu temwamulaba nabaga mujjetwegatte abannabyafuzi mutulekese tukola yenga mutulabidde ebyobufuzi byammwe mugende mukole kati mugende mukole ne tubabuulira nti basebo amataba agajja bana abasajja tebalina mukwano gwabwe okugjako ne bw'obanga bo bakolera buno obugologosi bwe tulaba bubakolera bizinesi ya buli kimu oba oli kagologosi kayindi oba oli kagologosi kaddugavu oba oli kagologosi kazungu azilongazi ng'obakolera batuka ekiseera ne bakwekisipayalinga ne bagamba oyo kati akagologosi kano tulina okukakola ki okukajjamu fyuzi akagologosi bw'okajjamu fyuzi kagwa bugweri kati tobasindiikiriza baagala batula Luttamaguzi waabwe ng'abalwanirira kakati nkugambye musuubuzi gwe toddayo okukola malala join us it is free way nkugambye twabayitanga mujje bannange kino bwe kituuse tetwali bwe kigenda kuleka ow'okunyanja akuba omulanga bagiyeyo amagye ow'okunguudo yatembeyanga naye tebakyamukize bamulaba mukwate mutwale ebizira ow'omukyalo yalimanga obuntu bwe nabunoonyeza akatale naye takyafuna akatale bo bennyini be balina obbigulako bo bennyini bakulyetingawo maketisi zaabwe n'otuuka obubugabuga obwali upcoming cities bwolaba nti bulina hope nga bwolaba Jinja was a very big industrialized city. Nina Kaseke bweyina okubeera industrial city ewedde emirimu. Industrial city ya muntu setinomo yakolerayo bizinesi ze nzefuniramu wae era nakulaba yakutwala empyagirako kimye ekiwano walolabeyo industrial city ey'omuntu setinomo kakati ffeffenna bana basajja tebasooka okusoma kubaamuwaza negolabe yalikoze kyalina okulaga munange ndeka noonya kawuko k'abaana leka tujjeoke tujjayo tweyongereyo leka tujjeoke tujje kakati olwaleero abasuubuzi badde nga banoonya akawuko k'abaana amaduuka maggale. Do you think Museveni cares with a lot of wealth he has collected from? He should be caring. That's all I'm saying. Kakati gwe mbule yagambye kubasisinkana lwakutaano lwaki sireero because this thing doesn't need you. You don't need to wait. It's very urgent. Abantu tebannamalayo na school fees agolowooza nti omusuubuzi oyo bw'anaabeera mu kwekalakaasa landlord anamusonyiwa renti omwezi guno oba mu lockdown teyamusonyiwa. Kyenkugamba nti lwaki babereetamu okubalaatamu nja kubalaba Friday. Anyway, Uganda, you deserve that kind of leadership. You deserve that kind of leadership. Muyige ng'obavuddemu nnyo abasuubuzi bo Abayisirayiri kubanga bagaananga okumanya ekituufu bavuga tukole kino bagenda okudda babumbabumba nnyana zaabwe bw'ateze n'ennyana ye Katonda affe yatujja emisiri. Musa agenza okwegayirira Katonda agenda okudda bw'ate bano bawasizza Abakaludaaya balina beeri mu kucakala abasuubuzi bazuukuse kikeerezi mugenza okuzuukuka sibalina lusobola kuba describinga mu basajja mmwe nga mwatukudaalira nga tutwala omusajja ono enjagi nga mutukwata firimu waggulu kumakalina gammwe mbwe Kyagulanyi ayiseewo mwatugaye tubimukwasizza kakati muvudde buno basebo ne banyabo embeera mugirabe tubadde nga tupulikinga gye tubagamba
olw'embeera gye tuyitamu kubanga tukimanyi nti waliwo kumwakolerera emmere ya leero ng'olunaku lwatakola tajja kulya n'abeewaka tebajja kulya abalina bulooni nga zaayo buli lunaku zammwe nga everyday are supposed to service those loans tukimanyi nti abamu kummwe mulina okufuna akasente mulina bye mutannaba kubaliriza mubadde ne infrastructures zammwe ze muteeke ebbalibali kakati tulina wamu nammwe naye mutunuulire musajja wammwe abafuga ati wuuyo ateekateeka n'omutabani bw'akola bwakabaka wano bwesiba bamwe bambaza bitisaati bya kyenvu ne babatwala si basuubuzi mwebali munnange mwebali n'omusanga omusajja waliwo betuulye boogera ebibozibozi ng'omukulu tumusaba abeerewo kubanga mwagambanga mutava ku maini kakati ku maini tannavaako yensonga lwaki muli we muli eno embeera gye tulimu sebo njagala kukubuulira teriiko luuza na wina ffenna tuluuzinga bw'obeera ku lyato oba ku nnyonyi ennyonyi bwetabuka gwali mu bizinesi kirasi n'ali mu ekonomi mwena mutandika okuba omulanga ennyonyi y'ebyobusuubuzi etabuse owe mu ekonomi ayingirira owa bizinesi kirasi na bizinesi kirasi akyamubuuza ki ekikuleeseemu bukati agamba kigwerawa banze nga liida tubadde tubagamba nti bano abasajja tebalina mukwano ebyobufuzi by'eggwanga byonna babyonoonye tetumanyi kiddako ebyobusuubuzi lero tetumanyi kiddako ebyobulimi byonna bikurwambolinze tetumanyi kiddako abantu tebasabirizanga naye olwaleero olutuuka mu kyalo olwo olukulaba nti kenkulabyeko sikyafudde n'omusajja omukulu alina emibiro kikyosuubira kye banajja mu lukiiko lwa friday tewali kyebagenda kujjayo kubanga Museveni ali mu nsi ndala okwejalabya kwalimu okw'emmotoka 8 bano baminisita olowooza Museveni obuno obwavu abumanya lyabulabyeko as Mr. Museveni ever been poor since he was born yazaalibwa mugagga nnyo okwejalabya kwonna kuliwo kubanga bw'obeera omukulembeze weerekereza n'obuuza oyo akusasulira sente ezikubeeza mulakizalinze ezo kiki ekimubaddeko nga yeerekereza mu nsiko omusajja yeerekereza mu nsiko ffe twamutumayo kati mbadde nkugamba nti ne bode system bw'ogiraba bw'ebeerako akagibaddeko n'owulira oba katututu nga kakuluma tulaba nga system zonna endala zeesika kakati system y'ebyobusuubuzi yerina okusustaininga ebintu ebirala nakubuulirako wano nti okumanya ekonomi embi ne ministry ya finance ebandiba 130 billions tezisasulanga finance yenyini tezisasulanga yes kyekugambe tezisasulanga ani agibanja anti gavumenti egibanja zerina okuteekayo egibanja finance ebanja 130 billions zisogera byananka tezisasulanga finance eya gavumenti kakati abantu bazze gavumenti bakuwoza ebintu byabwe tobasasula bakuguziza ebintu byabwe tobasasula batedde mu bizinesi ba obuyingiride amasanyazo gafudde ga bbeeyi enguudo wagana okuzikola amalwaliro teri ddagala omusawo omulaba kyamuli omusomesa omulaba kyamuli akuuma eggwanga omulaba kyamuli bannabyabufuzi byoyagala byoyisa kubanga ensi wagiwamba kati olonda n'abafamireyo be bakulira buli kimu kati tuba tuli luddawa nga bannansi bw'oyogera nga batalina ggwanga ate kati tugyalina liri luddawa kati omulemu katono abasirikale nga bafuna ku kasente kubanga soldiers also have families like we other people in the society of Uganda so bwendaba nga omusirikale omuwadde kasente oba wa magye oba wa poliisi kinsanyusa era naye agenda ku mulimu nga ddala mugumivu so bireme kukoma ku lupapula kubanga omulundi guli proposal twali tugirese mu palamenti newaabo abakulu abagifutyanka nti abasirikale bagira bafuna obusente butonotono naye kinsanyusa nti omuwendo gw'abasirikale tetulina munene ndowooza tetuweza n'abasirikale 800 tebawera n'abapoliisi kyekimu abo abasirikale tubasobola obamaintaininga ne tubazimbira ennyumba ennungi ne bafuna amazzi ga bwereere bano tuli ku bajaasi tuli ku bapoliisi I'm talking about all officers in uniform oba oli wa magye oba oli wa poliisi oba oli wa prison naye prison saagirabyeko ku nanka zaffe abaprison nabo mubawe sente yadde bayisa bubi abantu mubawe sente nabo ekyokuyisa bimujja kiraba oluvannyuma naffe mutuyisa bikabe bamagye kabe bapoliisi nalwewayo bye mukola abaana banu ku court martial naye ffe ng'abakulembeze you see you deserve better payments enjawulo waliwo Uganda Police Force Uganda People's Defence Force
eri bagiyita Uganda Prison Service. Ndoza prison service yeriwo ku bulungi bwansi ensonga lwaki yo teriko force era teri agifaako. But you should also think about those guys in prison service. Njagala kulisaayo nnyo kyensembi ayise mukama wange abantu baffe ababadde court martial Makindye era ne tusaba mukulu Museveni ne banno mwekube mu kifuba abaana bano abali mu kulangibwa obwemage abali mu kutwalibwa mu bikooti by'amagye namwe kiyinza obbatuukako gye bujja buno gye bujja buziba ne bujja ne buziba kiyinza obbatuukako bano abaana be mutulugunya ne mubasiba mu bikooti ebyo kyekimu n'abasiraamu lwenalabanga mubonyabonya abasiraamu nga lwewabeera akaliwo musooka kuyola abasiraamu Abudulu yagenda Isima n'agenda kati muli ku baana ba Nuupu mutulugunya mubawalula mu makooti balamu yakiyingiddemu nti basimulekere balamu ali ku byafuzi bye oyo aleese bifulu bye mu palamenti kakati bwe tulaba ba senior citizens basajja mwe nga mukaddiye mulina abazzukulu mulina abaana ne mutulugunya bannansi tani eyinza okutuuka ng'enkeera muzzukulu nga simba muli mu buyinza kuba mu obuzibu bwe mulina mugenda ne mulowooza nti obuyinza mugenda mubeera mu lubeerera tide waliwo kye bayita tide of time ekyuka enkeera ne bakwata muzzukulu wo nga bwe muyisa abaana abo ne mubatemula ne mubakuba ne mulaga amaanyi ne mujjayo emundu ez'akajegereza omuntalo ne mwetala ne mulaga basebo mwawamba eggwanga lino naye ffe tubeera eno nga tubalengera newakubadde ndi mubaka wa parliament. There are so many people who have pain over those tortures zemukola ku bannansi kubanga bannansi bano ekisinga okutusanyusa nti waliwo kooti z'amateeka lwaki temubatwala mu civil courts ne mubatwala mu court martial musimayo namwe mwagala kulaga b'amaanyi musimanyi bano bajje beetonde tubasonyiwe beetonda kuki freedom zizaabwe ziriko negotiation ebyo mubirinde obiseera byammwe nga bituuse nga mumaze okugenda oba mufudde oba bazzukulu bammwe tebagenda okunegosiatingira freedom zizaabwe. Nalabye omulamuzi Freeman General Court Martial ng'aga nti yandibadde abawabbe bone tebeekakasa wa gye babeera kakati era alina okubyogera. We don't care bweyogera ebyo nti toweeka. Do you think Uganda will end with Museveni's regime? Do you think Uganda will end tomorrow? So fe bitukwase ennaku ne tuva mu kwatibwa ennaku ne tukwatibwa ensonyi nga tulaba bannaffe mu civilized society bannaffe betwali badde tulowooza mu 21st century kubanga kateri ayingira bitongole byakwerinda nga tosomyeko nga mulaba ebitwetolodde ku mulirwane Congo embeera eriyo embeera eri Rwanda embeera eruddawa ne mukuumira bannansi ku bunkenke family zamwe muziprotectinga mbu n'emmundu zino ez'enjegere mulaba muli seefu eggwanga lyonna mulituddeko kati nze nalibadde sivaayo nnyo naye ekituluma abaana abo okubeera mu makomera abattibwa ne battibwa abatulugunyizibwa ne batulugunyizibwa ababuzibwawo ne babuzibwawo nze nalibadde nsuubira nti mukulu Museveni nga bwe waddidde mutabani wo n'omufuula wali Commander in Chief CDF mwali badde mwekuba mu kifuba eggwanga lino zibu beri nga mwagala okukola ekyo kye mwali badde mukola nga temukyasobola kikola. Eddoboozi lya Parliament eryawamu ku kino lyalagawa eddoboozi bweriri kuky'abaana abo kubanga these are not Nigerians, these are not Britons, these are Ugandans, very innocent Ugandans. They are being persecuted because they supported His Excellency Kyagulanyi during the last elections. They are being persecuted because of politics, nothing else. Tebabbangako nti mwabasanga mu bubbi tebatemulanga ku muntu n'abamu baba persecuting abo babasanga n'obukofiira obumyufu mbu n'engoye emmyufu mbu babalaba baba batya balowooza basirikale maybe naye nze nsuubira nga nze Munnayuganda ensigo zino ze musize zirina okubagoberera ndaba mulaba muli bakitalo nnyo mwefuula bakabaka bakatonda ba Uganda obugagga bwonna mu bukukumbye bwammwe
ne freedoms kubanga freedoms zino they are not negotiated for, they are inherent rights. Freedoms zaffe zino tusobola kudda eri mbu abantu mukeere mu state house mugendeewo omuntu omu ne famire ye abafuga eggwanga mumufukamire mbu sebo tukusaba tubeere balamu, sebo tukusaba tubeere mu maka gaffe, sebo tukusaba tutambule. Please, ndi mubaka wa parliament, but that's nothing to me. Tukusaba Museveni ne mutabani wo bwe mufuga eggwanga ne famire yo, release those innocent people. Musobola okulaba nti muli ba kitalo, abamu mulwana, abalala mulina obubondo bwammwe gye muveeyo mwe mulowooza nti mwajja kusuffocatinga abalala mubakuumire mu makomera batugibwe babuzibwewo. Ekyo nkibasaba ng'omukulembeze bakuwulira oba muwuliriza oba temulya. I don't care but as long as you hear, waliwo listening here, as long as you hear, one day at a certain time you regret those actions you don't, you Ghanaians. Kati nyekyensembyalo njagala kuyozaayoza, nalabye olunaku lwajjo ku kitebe kya NUP. Wanirira kutereeza ggwanga lyaffe si bifo. Ebyo mubibuulirenga abakulembeze abajja bonna temubakwatibwako nsonyi. Kubanga ffe tubadde nga tubabuulirawo lunye. Nze sitera kweka era nze nina bannabyafuzi bano bannaddibanga sina nnyo nabo mikwano bano abajja nti simanyi genda oleete politics ono okusanyusa. Nkubuulirawo reality nti please, kati akaseera ke tulimu si ka bulijjo, akaseera ke tulimu tufokasinze kununula ggwanga si kulwanirira bifo, akaseera ke tulimu si ka kukola madiiru, akaseera ke tulimu ka kulaba eggwanga lino tulijja tutya we tuli, kubanga kati we tuli mu state of kwagamaya. Abaasoma tebamanyi kiddako, bannaddiini tebamanyi kiddako, abakulembeze tebamanyi kiddako, ab'omu byalo tebamanyi kiddako, ab'omu bibuga tebamanyi kiddako, ab'amawulire nabo bageesinga wano ne bagamba nabo ate basomako mu mpapula z'amawulire nabo ne bagamba basomyeko ne babuuza ani yagasase nti gano gakibiramu naye yagaleese wano ne bagabasuulya. Kakati tuli mu state of kwagamaya, muli munansi wooli, be very vigilant. Tewakyaliwo alumirirwa mune except a few. Kati mwabakulembeze abalala bwe muba muzze okwegatta ku bannammwe, come with the purpose. Temujje ebyo nti tuzze kulwa bifo, temujje ebyo nti tuzze simanyi kubaliza wano kuba tubadde n'abakulembeze bangi. Era omulundi gumu n'abagamba President Kyagulanyi originally wali eri nga abantu NUP etandika, ne mugamba nti abantu bangi bagenda kujja olw'ebifo, but with the time bagenda kufuuka hindering blocks ku changes zaffe ze twetaaga. Era olinga abirabyeko, era mbirabyeko, I've witnessed them. Ate nze ne mbeera open gye bali ne mbabuulira nti there is something wrong here. Tubabye tutya engeri gye tukitereezaamu. Tokwatibwa nsonyi kugamba ku bantu abo. Oli ne bw'aba kusinga ebitabo bikoma mu maka ge. Oli ne bw'aba kusinga political experience, ebyo experience ekoma mu maka ge ne muba mukiririzaamu. Oli ne bw'aba nga wa kitalo nnyo, obeera wa kitalo mu famire yo n'abantu baba bakukirizaamu. As long as you come to serve this country, mwena mulina okuba at the same level ne mwawukanyako mirimu gye mugenda kukola mu political party oba ku lw'eggwanga lyaffe. Sebo nsonyiwamu mbadde mpitiddeko eyo. Guyingira ddi? Kakati nze nkyali ffe obudde bwaffe tebunaba kutuuka. Enkumbi okyagirina ku mabega. Etteeka ligamba May nti olina okukyusa ekibiina ky'ebyobufuzi. Currently, yes, next year. Kati currently ekiriwo ffenna tufokasinze kulaba tuva tutya mu ddobi. Tuli mu mbeera etabeerangawo. Ebyenfuna by'eggwanga biriko kikuba mukono. Ebyobufuzi gwe yasangwa yatemulwa, agenda okulira nti ono yafiiridde mu kinaabiro, omusirikale omunene nnyo nga Kiggunu nti yafudde mu kinaabiro, mbw ate yafudde masannyalaze. Ogenda okulira abaana abato babawamba bonna bajjudde mu bikomerakomera eyo, abamu tebaddangayo kulirwa. Ogenda okulira ku nnyanja amasisi gavuga, abavubi bonna babagobayo. Ogenda okulira ebyalo babiwamba enkya n'eggulo, kyalo ky'Egindi bakitutte, ettaka balitutte.
ogenda okulya buli kiri mu ggwanga kyonna kitundiddwa abanene babigabanye ne famire zaabwe ogenda okulya nti ebbanja lye tulina nga Uganda teribeerangawo tetumanyi nawe tugenda disustaininga ogenda okulya nti discussion ezaali badde nti tukoze tutya welfare y'Abannayuganda bonna ogenda okulya nga abantu beerozaako nga ba individuals so kati embeera gye tulimu si ya bulijjo ne fokasi zaffe ne lenzi zaffe tulina okuzifokasinga mu mbeera nga tumanyi nti no bye tudiringa nabyo si bya bulijjo kati ebinakasike bamaduuka bagagudde ya tebagudde abamu nga bomanyi nti Bannayuganda abasinga bali ku mmere ya leero survival bo bakidima bakidima abamu balina obuduukaduuka abo nabo bali affected eggwanga lyonna ebyobusuubuzi nze nasoma byanfuna era tubadde nga tugamba bannaffe nti mwagadde nnyo ssente bannansi teri agaana kuwa musolera naffe tuba encouraging okuwa omusolo naye munnansi kirungi naawe omusolo ng'alaba bye gukola omuntu naawe omusolo amakubo gonna gaafa tewali mu kitundu kya ggwanga wali mu makubo malungi omuntu naawe omusolo malwaliro teri ddagala n'otuuka mu ddwaliro naye nga teri ddagala omuntu naawe omusolo ng'abasawo basasulwa bubi abasomesa basasulwa bubi abasirikale basasulwa bubi omuntu naawe omusolo amasanyalaze agetujja wano mu nyanja zewaffe wano mu migga gyewaffe wano nga gali waggulu nnyo nga bannansi tebasobola kugaafodinga omuntu naawe omusolo ddala nga teraba lwaki nsonga yakwa musolo but still tuba encouraginga they should pay taxes era tubadde nga tugamba abakulu bano nze ntula ku finance committee ng'omusolo gwonna tonaguintroducinga mu basuubuzi mu parliament okuguleeta eno mu committee oba ya finance oba oguleeta mu committee ya budget naddala eno ewaffe mu finance gye gituukira sooka ogende ku ba stakeholders oba involving obasomese obagambe nti yes waliwo omusolo gwe tuleese omupya bwe guti ne effect yagwe egenda kubeera bweti mu Lungereza bakozesa gye bayita SWOT analysis the strengths of the tax the weakness of the tax opportunity of the tax the threats of the tax ezo zobo introduce kati bwomala okubasomesa n'olaba oba if it is applicable every tax yonna gye baba introduces they introduce it gradually mpola taxation system ziba introduced gradually tokeera ntya era tulese wano eddaffe olina okuguwa tufa naawe uleeta enjegereza emundu nalabye ekibuga kyonna bakyetolooza n'enjegereza emundu ng'era omuntu yenna twalisa alowooza wano waliwo olutalo please ebiseera byammwe ebyentalo ebyokulowolesa ng'okozesa amaanyi byakoma ebyokulooza nti buli kimu mujja kujjayo mundu ndowooza kati ne bwe muba mugenda okufumba emmere bawusigalo bamwe mubagirayo emundu zikajegere n'omuwerekera akuleetera emmere ku sowaani this is where we are totally abnormal situation omusolo gwonna si mu by'okuweebwa naye bw'oleeta omusolo first involve stakeholders mugusomesa abantu mulabe effect zago ze gulina mulabe threats zago ze gulina mulabe opportunities ze gubagulese then at the end of the day mulabe how you start to implement it gradually Uganda tegenda kusenguka egende Congo Uganda tegenda kusenguka egende Brazil Uganda siru Uganda era muba mulina okufokasinga ku bannansi nga muwuliriza nnyo kubanga ne bwe munagamba nti muli bakambwe wano mundaba mu byalo eyo bakuŋŋaanya n'emmundu ne bateekako ku buduuka siiru mbukasiiro basanga okajjeeko ku dduuka lyo oba lirimu perishables nga baligaddewo buli lunaku bakubalira simanye emitwalo 5 please these are Ugandans they deserve better they deserve to be listened to so honorable kati omulemu katondola naye bwe tukomawo ndaba embeera y'emisolo ya mirundi ebiri URA erimu enkola ya IFRIS ebayambako okusolooza omusolo IFRIS gye mukyaganya okwogera should be summarized IFRIS E stands for electronic yes eyo nkola si musolo IFRIS si musolo nkola ebayambako okusolooza obulungi e-receipting kwesa electronic receipting era nja kukibasomesaako nze mu nsi ezimu gyembadde ndaba ekino kyebagamba it's not tax IFRIS is not a new tax it's a way of collecting taxes bwe tukomawo honorable ogenda kunyonyola